Abantu bonna abasaatuukira ku ttaka ly'ennono y'Obwakabaka n'okusingira ddala ettaka ly'abalangira balabuddwa nti singa tebakikomya baakwejjusa kubanga abalangira si bakutunula butunuzi ng'obutaka bwabwe buggwawo. Balabudde abantu bangi obuteesenza ku bifo ebyo era tugenda kulwanira wamu okusobola okulaba ng'ennono yaffe ey'olulyo olulangira tugitambuza kuba embiri zaffe nnyingi zibadde zigenda zisaanawo bwe zityo. Okulabula kuno okuvudde wamyuka ssentebe w'abakulu b'emituba egy'ebika by'abalangira mu Buganda Sseninde Francis bwe babadde bassa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kye yawa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ekyokulaba ng'abalangira b'omutumba gwa Ssembizzi e Nabbingo bagonjoola emberebezi ku ttaka lyabwe ng'enteekateeka eno eyindidde mu lukiiko olutudde e Nabbingo. Nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe ng'abatuuze b'e Nabbingo abali mu 50 ku byalo okuli Tega, Nabbingo, Bataka, Nakasozi, Naggalabi wamu n'ebirala balaja n'olw'obutamanya nannyini ttaka mutuufu wakati wa Buganda Land Board n'abalangira ba Ssembizzi. Obusuulu mbadde mpa simbadde wabula mpa. Enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka ffe tuli busubi manye nti obusuulu tugenda buwabwe tuti waliwo okwegula mu ttaka ekibanga nakyo weekiri. Emitala gino bwe gyali giweebwayo bakabaka abazaala abaana baabwe gyabaweebwanga gya nnono n'olwekyo tegigabibwako byapa. Olunaku olwalira abalangira ba Ssembizzi bakubye olukuŋŋaana olubadde lusuubira okwetabamu n'abakungu okuva mu kitongole kya Buganda Land Board wabula nga bano tebalabiseeko era ng'olukiiko luno lwetabiddwamu n'abatuuze abasubye 500 kw'ossa n'ab'ebyokwerinda. Amyuka ssentebe w'ab'emituba Sseninde alaze okusoomozebwa abalangira kwe basanga nga bawambibwako ebyabwe nga bano bakikola nga bayita mu bannaalinnya kye bagamba nti si bakukikkiriza. Amataka agasinga obungi gawandisibwanga mu bannaalinnya kati bannaalinnya bano bwe bavuddewo amateka gaffe agasinga obungi abaana baabwe ne bagenda bakola ki bageewandiisaamu. Addukanya ebyobugagga by'omutuba gwa Ssembizzi Sewava Robert asomedde abatuuze ebbaluwa gye bawandiikira Kabaka era n'alagira Katikkiro okutereeza ensonga zaabwe baddizibwe ettaka ly'obutaka bwabwe ng'abagumizza nti Obwakabaka tebugoba bantu ku ttaka era nabo ng'abalangira tebasobola kukikola. Ensonga zaffe twazituusa wa Ssaabasajja Kabaka era n'alagira Katikkiro zikomekkerezebwe. Abantu bonna baasasula edda tugenda kutandikirawo tutandikidde tetwagala byamabega ebyasoba bitwabimaliriza. Abatuuze balaze okusoomozebwa ku bazzi basanga olw'abantu abazze basoloozaamu obusuulu abatalina bannyini ttaka ku batudde ng'abalangira baweze nti bakufaafagana n'omuntu yenna n'addamu okujja ku bantu obusuulu nga si wa mutuba gwa Ssembizzi. Naye twagala nnyo obulambulo kufuba ekintu. Nze sente zitwawa emitwalo giwera ate twagiwa Juma Ssembizzi ne mayiro ye ey'ettaka mayiro weeri. Waliwo abalangira n'abambejja abava mu Ssembizzi ate waliwo n'olukiiko olwalondebwa olw'aba trust abava mu Ssembizzi awamu ne Saava omwana waffe ate abo balina okukwatagana nabo batambulize wamu ensonga. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino Lwaki STV Agalero.